nyongera kuwanirizaako buli omu gy'osizidde okubeera nga ate ogoberera Fahad Pro UG mbeerawo nnyo okubeera nga ate nkutuusako amawulire ag'enjawulo nga bwegetambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako n'ebweru w'eggwanga. Amawulire gengenda okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi n'akamu, mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa era nga omutabani w'omukyala amanyikiddwa nga Leila Kalanzi Kachapizo comedian mwena mwena gumumanyi obulungi bambi yafiiriddwako omwana we era ng'omwana we ono abadde awangalira mu ggwanga erya kata era nga tekina kubeera nga takitegereka bulwadde ki oba ki ekyamuviiriddeko kubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno, naye ngenda kubeera nga ate nyongera okukola research maasawo era nja kubeera nga ate nkomawo ne full details. Ono nno abadde mwana we era nga yamwezaalira kennyini era nga ndowooza Leila Kalanzi Kachapizo alinayo abaana ndowooza nga basatu oba bana, naye ng'ono y'omu ku abo abaana babadde azaalire ddala afiiridde mu ggwanga ly'ekkata era ngenda kubeera nga tenyongera okuwa details maasawo ku bye naaba nzudde, naye nga fonnawo kamere nga tembaterawo ensonga za Sheikh Kiti era nga nazo tezinagwa. Abantu b'enjawulo bakyayongera okubeera nga temunange bamukubamu ebituli bakyamulumbagana olw'okubeera nga munange yavaayo recently awo n'ayogera ku bakatuliki nga bagenda okubeera nga temunange basinza ebibumbe saidi z'eri Namugongo. Omubaka owa Kampala MP amanyikiddwa nga Muhammad Nsereko avuddeyo nabeera nga temunage amuweereza obubaka obukambwe era nga era kubeera nga tebikuzanyirawo nabyo osobola okubeera nga te omanya ki kyasobodde okubeera nga teki happening side zeyo liking sharingirako abalala luwaddembe okubeera nga te ogenda wansawo mu comment section n'oteekawo endowoozayo of course ku biki byogenda okubeera nga te olaba. Nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo okubeera nga te osubscribinga temuvaawo. Bayinza okuba nga eddiini tebaagifuna oba teyabanyikira ne Allah yabawa omutima omusaasizi n'okugaba. Njagala mukiige nnyo ku bazungu ate okugaba kwabwe tekukoma ekigambo kye bayita charity. Abawalabu bayimiriza charity mugende nga mubeegendereza nga ate abazungu be babagamba mulekeraawo okugaba charity biki bino ebyokuzimba emiziki, naye ate abazungu bagenze mu maaso n'okusoosowaza charity. Ekyokubiri, nasiimye nnyo kutuba ze nasanze eno abasajja babadde brief olwamaze okusaala ne tusoma kutuba, naye kye nasiimye ku muzikiti gwe nasaaliddeko eri e Chelmsford butuufu buli ayingira yabadde ateekawo baataddewo akabokisi ka donation, bayonjo baki basajja babuvunaanyizibwa. Olwamaze okusaala buli omu yagenze ng'abuuza munne mu ngalo nga bw'amuga mu kifuba. Ekintu ekyo nekinzijukiza eri Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Mumaze okusaala buli omu n'akwata munne mu mukono, naye mmwe baseeki kikomeko mudibye ebintu byaffe ebyo naye bireetawo omukwano. Ekyo ekitani akidibye bannange. Simanyi nti toyinza kuva mu muzikiti ng'akusaalidde okumpi tomumanyi bannange. Naam. Omusajja n'omusanga nga yafunayo ng'afunye ekizibu ku kkubo noga omusajja oyo tusaala naye olina akubuuza oyo yaani. Ne wallahi mu bintu bye nasiimye era njaga kusiima nnyo abasiraamu beeno nagenza okusanga tusaaliddemu ne bannayuganda abalala bangi, basajja balungi, Mwami Sessanga n'abalala. Naye nga mu byonna buli omu yayawukanya ategedde erinnya lya munne n'abasajja abazungu. Aga, what's your name? Where do you stay? Oluganda era omusajja olwamaze n'agamba you must make sure buli akuliraanye ogenda omumanyi. Kuba yenkola yaffe wano ku muzikiti kubanga singa abaafuna ekizibu omudduukirira otya. N'olwekyo ebintu bibiri bye nafunyemu okwebuulira. Ekisooka tubeere nga twaniriza abantu abava mu nzikiriza endala, tubategeeze mu bulungi nga tubakolako ddaawa obulungi bw'eddiini yaffe bwekiri, so nga ate tetukakkanyiza zaabwe enzikiriza zaabwe, kubanga ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawangaala nabo ne bamanya enzikiriza ye naye n'amanya eyaabwe. Ekyokubiri, tumanye nti ensi yakyuka. Ya Rabbi, ensi yakyuka, tukkirize nti ensi kati wano weeri oyina okukkiriza nti ensi global village si byakwewamba na kitala. Wabula bw'akuba wano waadi n'ogamba omuntu oli n'agamba nti naye omanyi ki sajja abasiraamu bano mbaagadde nti ku lunaku lwabwe lwe basaze ennyama nti bagigabye ku kyalo kyonna. Tebafuddeyo oba oli Yokaana oba oli ani kuba lunaku lwa kusala bisolo
olwamaze okusala ebisolo evvumbe buli wamu lyawunyiza neewaayo kaana lyagenzeeyo. Abantu bakyuka eddiini ku mmere. Gwe si gwe ogamba omuntu nti ojja kukyukira ku kino. Daawo osobola ogikolera ku lusiniya n'omutwala mpola n'omuga wayi ekintu ekyo wakirabye otya n'aga wayi basiraamu mmwe nno nyina kyembagizeemu nti bwe muba mugaba emmere nti ate omugenyi mumuweera ddala nnyingi temukweka mmere bwe kiri yalabe. Nze ebimu ku bye nsobola okugaa nti singa lessons zewataddewo of course tulina okumanya nti abaatusookawo bakola sacrifice nnene ne batagulumiza nnyo byansi kubeera byonna byakuleka. Ekyamazima mu nsi kabuliyo we bagenda okussa yeeyokka kyekifo kyo. Era nnina be nali mbuuzaawo ne mbaga nti naye nga tuli mu gundi y'ekika ne mbaga nti naye kyemugamba zino yiike 15 eziri wano ku kijja ndaba kiikino kati bwe tuli yiika ya miliyoni 12. Ne mbagamba abaana abagenda okujja mu myaka 2 bamugambe 3,000 bagenda tuleka wano. Agenda gamba myaka 10 ye kano kajjajja kikano nti kajjajja kikomeko. Ala nsonyiwa simanyi oba nze avuddeko bamwami kikomeko gw'ovuddeko seeka. Hello. Hello. Seeka message ogifunye? Network yange badde yekyaze naye alhamdulillah ngezezza. Message ogifunye bagitadde kaos. Message yatuuse dda mukama wange. Okay, alhamdulillah nsawa Allah akusiime. Kakati mbadde ganti abantu bano mbadde mbasaba okubuulira kwaffe okulungi. Kubanga remember nti ate kati mmwe ttaala yaffe mwe mukola ddaawa eri abantu bano erinaffe tujjukiza. Mubakwate empola mubakwate bulungi. Nga mubabuulira amazima nga temubayise mubalengeza mubalage ebirungi ebiri eno. Ku migongo gyabwe kujja kuvaako abakkiriza. Tutya tuzimba amasomero n'abaabwe bayingire basomere mu bwereere. Tuzimba amalwaliro bagambe nti mu butuufu bw'ogenda mu ddwaliro ly'abasajja abasiraamu abo teri musawo akuboggolera. Tebakubanja kuwamba bintu byo nti bbiiru nti baga bbiiru we batennaggwayo sente zinaakusangayo. Kale tuyige kola eyo kubanga ejja tuleetera bannaffe bangi nnyo okwegomba enneeyisa yaffe. Enneeyisa yaffe eyo ejja tutuusa wali we tulaga. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butunulira eddiini gye yatusomesa byonna byoyogedde talina kye yaleka bweru. Tebamukootingako nnyo nti yagendanga n'agamba abantu kkiriza obusiraamu wabula abantu buli yawuliranga ku ye yaani yajjanga yekka gy'ali n'agamba wekibanga nabbi bwatyo bwakola nange nzikiriza obusiraamu. Kubanga mulimu ebintu ebisobola okwegombesa omuntu obusiraamu nga tokasuse najjinja wala nti agende eri kikomeko ng'alina ekizibu. Kikomeko amugaye nti muganda wange nti ffe wano tetuwola ne tuteekako magoba kuba kati tunuulira bali abesse ekyabessizza ki be mwawulidde ye mukono riba. Ono yawola oli n'amugamba olinzi kubizzaamu ono yamuwola oba miliyoni 5 agenda omuga kati zirimu 2 oli yajje Gambia. Naye ng'ebyo byonna obusiraamu bwabirabula bwe kiri nti abawola ne muteekamu riba muba mulwana na Mungu.
enkolagana evuddeyo abayudaaya be bakozesanga nnyo riba era buli we bagenda ensi yabakyawa kubanga omuntu addira mu kigambo kya riba abazze kutwala si kutaasa kizibu nkimanyi oli ajja kugamba nti noonazze okwewola aba ayina ekizibu kituufu naye kibi nnyo okuprofitiyalingira mu kizibu kya munno butasooka kwandastandinga kyekiri kyeggamba nti n'emikwano ekigise ki kuwolaŋŋana bwe kiri njagala nnyo okuwulira emboozi eyo nga yeekutte ku kutubba etambule eri abantu batandika okukabira mu bitanda byabwe byokka ng'oga nti obusiraamu kino bwakigaana naye kammenyeyo ebibaddewo mu society nti buli abatutte ettaka ly'abantu nga balitwalisa kifuba kye tuyita ekifuba byatandikira mu mpola oli n'asingayo omusiri gw'emmwanyi nti ate ekigambo ekireeta mpola kwe kuvaamu bino wammanga obugumiikiriza swabulu nti most cases omuntu aba alowooza ekizibu tekijja kuggwa naye ng'ate bw'agumamu n'akwatamu akatono neyeesigama Allah n'ekizibu kiggwa then ekyokubiri kwe kubeera ng'abantu babeerawo olinaga nti tiye katubeerewo nga tutambula bwe tuti gwe weewunye ekyatwala Uganda nga Idi Amin atutwala mu OIC Organization of Islamic Countries ne tujoininga Islamic Development Bank nze mbeerawo mu Parliament looni zonna ze tuyise zisi Islamic Development Gazia Mulago kola enguudo bo tebateekawo bukwakulizo tebakola ki ate bwe mumala ne bamala ne bazibasonyiwa kakati President Museveni bw'avaayo n'agamba nti abasiraamu mbawadde n'abasiraamu nabo mbawadde nedda ssebo tolina kyotuwadde. It is not doing us a favor. Okubeera ng'eggwanga lyaffe liri mu kakiiko k'amawanga agataba amawanga g'obusiraamu Uganda yakafunamu obuwumbi bwa $1 obusukka mu 18 nga kyekikolwa Idi Amin kye yakola okuteeka mu Uganda mu mawanga ga OIC zenguudo empya zemulaba ze tutambulirako naye ng'ate Uganda okubeera mukwano gwa China yatuwaamu luguudo lwe tusasulira olw'Entebbe lwa sente olwaleero extension ya Mulago OIC Organization of Islamic Countries obutale obupya OIC Islamic Development Bank era nsobola okusomera looni Islamic Development Bank zeyakawa Uganda zezisinga okuba ne interest omutono ate era ezisinga bazisonyiwa busonyi ne bagatu basonyiye mugenderaawo naye mu byonna ensi zino lwaki zaagala okututeekako looni zino eza riba nga bw'oziraba nga za Amerika nga ziyita mu World Bank nti Uganda yatuuka n'eteekawo n'etteeka ly'ebisiyaga n'eriremerako ne basooka ne balijjawo naye Amerika n'ekulaga nti akati tuzikuddiza kubanga it is a tool of control. Ekimanyi bulungi bwekuddako ssente ezo n'otunula ewalala ojja kuva ku kutradingisa $. Kakati okusigaza ensi egiinako akakwata as a tool of control America ekkako okwewola wakiri kale twala zino lwaki zo zireka kakati ate gwe n'olabanga ekukoledde favor naye n'obeera nga buli mwaka okolekitinga omusolo gwo n'oguzaayo mu $, ng'osavisinga interest. Kakati mu bino byengezaako okubaga nti kati kutubba zaffe tuziteeke ku kintu buli omu kyaddayo ng'akaaba ewaka tibassebo ne bannyabo tutuusa okulya riba ne tumutuusa ne ku school fees nti abantu otuuka omuteerako ssente nagga seeka toteeka ku eyo nti kiki nti bammanja nti eyo bagibanjaako alo yaŋŋamba onzise ne mugamba ate lwaki omanyereesegago nti anti naye kuliko bbanja kakati nga tonnavumirira bino ebirala byonna naye naawe manya nti olina ekibi kye weetabamu okukola buli lunaku kwe kwewolako MTN ne Airtel n'obeera mu riba kakati njagala ombuulire
bantu bameka Seeka Kikomeko kuba musango gwaliba ffenna nga mwetuli abagulimu abantu bayitirivu ya Rabbi kaakati tuli bayitirivu naye tugenda kusanga waagamba nti njagala tuwolaŋŋane nga ng'obusiraamu bwe bugamba nti mbuulira bizinensi mu mazima gy'ogenda okula nkugambe nti wadde emitwalo 3 naye bw'omala okuggyako ezikoze tugabana amagoba abantu bwe banaawolaŋŋana mu sitayiro eyo abantu nga bawolaŋŋana mu ngeri y'obusiraamu gye bugamba nti islamic gundi islamic wo nti sebo mukama wange obadde ogenda kusuubula mbuzi nti yogera amazima Seeka Kikomeko embuzi obadde ogenda zisuubula ssente mmeka nti emitwalo 22 ogenda zitunda mmeka nti emitwalo 3 Seeka Kikomeko ssente ziizo nkuwadde suubula embuzi 10 miliyoni 10 tugenda kulyako amagoba gammeka nti ga mitwalo 9 nti gwe twalako kiwato nange ntwale kiwato kaakati awo Seeka Kikomeko atatandika okugejja omutima olaba kyonna mwe kiva nze yalabye embuzi zange olw'okuba nkusabye ssente kati ogamba tugabanire wakati at the end of the day olaba eno ddulumu eri mu mutima akadubudubu ke kakuleetera ogende weewoleeza mbuzi ku muguwa mpe embuzi nkuwente mpe embuzi nkuwente Mungu agenda ozijja mu baraka kuba toyagala gabana na Seeka Kikomeko agamba nti munnange nti ssente nziyina naye tunaagabana amagoba kuba Seeka Kikomeko yakkiriza nti bwe zifa era naye tabanja singa emmotoka egwa ebadde ezireeta kuba yeyo empola y'obusiraamu nti emmotoka egudde embuzi ne zigwa mu nnyanja Seeka Kikomeko agaafa alhamdulillah ffe mbitufiiriddwa olaba mwenna bwe mugenda mu bizinensi eyo n'omutima nga guli wamu kubanga buli omu ayagaliza munno okufuna kakati eyo y'empola ey'obusiraamu nti buli omu ayagaliza munno okufuna kakati bali bannaffe bwe banaawulira nti waayi tie owulidde enkola y'abaseeka Kikomeko eno tie kangendeyo tulabe kankolaganeko n'abasiraamu bano ti muzeeyo obadde ogamba ki nti munnange mbadde omanyi njagala nsuubule kasooli nga mujja eno negundi ti amuganda tobaako nekyonkweka nti abwe kiri ti yokaana tuwandiike tie ngenda kuleeta ttaani za kasooli 10 nti ani agenda omugula nti Haji Dawuda wali mu Kisenyi oba bwana Maiko nti tulyako mmeka nti 2 buli kiro ti bwe tusuubula ttaani 10 tulyako mmeka nti bwe tujjako ez'emmotoka egireese emitwalo 5 tusigazaako akakadde kamu n'ekitundu kati nga Seeka Kikomeko gatugabana kiwato ti zizino miliyoni 10 Seeka Kikomeko olwakuwerekera mugula kasooli yeyo empola y'obusiraamu mumuteeka ku mmotoka teri alimbye munne atuuka wano kitegeeza naawe totaddeemu ono ataddemu obukadde 10 mugabane zino miliyoni 1.75 naye omululu gulowoozesa ono ali akakadde akamu n'ekitundu yekka agamba kansingeyo ennyumba okitegeera bw'agamba kansingeyo ennyumba bagitwala Seeka owulira bulungi okubajja n'akadubudubu asingayo ki asingayo nnyumba kakati mu kusingayo ennyumba akadubudubu kamukwata bamutwala batwala ebiyata ga Seeka Kikomeko munnange anti bwe twasingayo ate bwe watudde omuzikiti tuli bazzukulu ba gundi kakati olaba zahama gy'abayingizaamu kakati nze kyembadde nteesa the good deeds ezaffe ze tukola ze zisikiriza abantu okutwegattako ku migongo gyaffe extreme radicalism terikuluutinga bwe mumala okwesibira mu kisenge kaakati ne mujjako emizindaalo nga mutandika nti naye muganda wange nti kati gwe wasiramuka kati olwoyogera n'abasiraamu tie naye empale eyo enaabaamu wuzu muganda wange tie ng'otambula ekweya mpola mpola olyajjirira oli anyweza kubanga ne imaani zikkakkana
ate ne zirinya ate ne zibeera kubanga ate ye Allah yagenda okusalawo ye gwagenda okuwejjana. Naam. Okitegeera kye gamba. So buli omu ayina dimension mwatambuliza ki. Nze ngamba nnyo abantu nti teriiyo ayina nkomerero ya kumanya. What you do is you can and exchange ideas. Waliwo asobola tikakati omuntu eyamiisinze swala asobola okukola omulimu omulala gonna. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.